Abakristo mu kanisa okuva mu bulabirizi obw'enjawulo mu ggwanga bakedde kwewa mu makanisa ag'enjawulo okwetaba mu kusaba kw'amazuukira ga Yezu Kristo. Mu kusaba okubadde ku kanisa ya St. Stephen's Kireka Mukira mu Wakiso District nga kuno kubadde kukulembeddwa mu Reverend Mary Ewooma atwala obusumba bw'e Kireka bw'abadde nga obubaka bwe bw'amazuukira ga Yezu Kristo ategeeza ng'olunaku luno bwe luli olw'ekitiibwa. Okusaba kuno kwerabiddwamu ne maama wa Buganda n'Abagereka Sylvia Najinda. Ate mu bulabirizi bw'emityana ku kanisa y'omutukuvu Andereye Namukozi okusaba kukulembeddwamu Bishop Dr. James Bukomeko era mu kubuulira kwe avumiridde nnyo obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga naddala mu baminisita abeezizza amabaati g'abantu b'e Kalamojja kyagamba nti tekitwala ggwanga mu maaso. Abantu kati bakyalina nsonyi. Enguzi etuuse enguzi amawanga ganatuuka gatya waggulu. Ate olinawa bakwenenya walubambi abenenya naye omunagamba badangizi munagamba kiyiza abantu batinakedde nga gali mu lujja. Tuba tulwanyisa obubbi bwonna tubukole ki kubanga banaalekerawo okubba tujja kusobola okufuna eddagala mu malwaliro n'enguudo zijja kukolebwa. Bishop yayogedde bituufu. Ono era atabukidde nnyo abakuumaddembe abagufudde omugano okutigomyanga bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kyagambye nti kino kyongera bukyayi mu ggwanga lino. Tuna tubaki bannayuganda oba oli wa kibiina kira lwaki tomwagala waliwo ate ebiyinza okubagatta tulifena waliwo ebiyinza okukola ki okubagatta lwaki atawuli wa kibiina kyo kuyagala akubwe n'enjala bazijjemu. Eruweero omulabirizi wa Yana atera okuwummula kitaffe mu Katonda Bishop Eridadi Kironde Nsubuga yakulembeddemu okusaba kw'amazuukira okusembeeyo ng'omulabirizi okubadde ku lutikko ya Makka omutukuvu Eruweero. Ono asinzidde eno n'ategeeza nti kyalibanga kizibu ebikolobero ebikyasa ensangi zino okuggwaawo singa abantu tebayingiriza ddala Katonda mu mitima gyabwe. Obufuzi bwa Katonda bubeera mu ffe tubeera n'enjawulo era singa buli omu yali akkiriza obufuzi bwa Katonda ne bubeera mu ye mu mutima gwe tewandibadde nga bikolobero obumenyi bw'amateeka bwandikendedde sinakindi n'okuggweerawo ddala naye ekisinga abantu abamu nti okukkiriza kwabwe kuli mbigambo mokka. Bishop Nsubuga agamba nti ekizibu ky'obulyake kye kizizza ensi eno emabega era nga si kyakuggwaawo okuggyako ng'abantu beekube mu bifuba ne badda eri Katonda. Tebuyinza kuggwa mu nsi okuggyako ng'era omuntu ow'omunda akwatiddwako kubanga omuntu kyakola kungulu kisookera eri munda mu mutima. Mwankole Ssaabalabirizi w'obulabirizi buno Bishop Dr. Sheldon Mwesigwa awanjagidde omukulembeze w'eggwanga okutaasa Uganda asse omukono ku tteeka ly'omukwano ogw'ekivve eryayisibwa Paalamenti ya Uganda gye buvuddeko. Bwe ntusaba ngu abikikwataho bongere kukirwanisa kandi niitwe kuno yakyahikire mu mutayango n'ekya Kampala leba kese yitu inomu muri nkore neyo mukyaro. Makindi Ssaabadinkoni w'ekkanisa St. Luke Kibuye Makindi Reverend Isaac Amembe Kijjambu yenyamidde nnyo olw'abakulembeze abatafuddeyo ku bantu be bakulembera ne batuuka n'okwezza ebintu byabwe. N'abakulembeze mu ggwanga yaffe tubasabira nga batukulembera nga basalawo bakola ebigambo bulungi eyo abantu okwefaako bokka abaana basigala wali ng'obwetaavu bungi nga bakaaba naye nga tefe abalala twefuddeko. Okuva mu kkanisa omutukuvu Apple Enkumba abakkiriza n'ab'enkoko bagikuttemu ne beewa mu bungi mu kusaba okw'amazuukira okukulembeddwamu omusumba Nathan Mulondo era asabidde abantu abaviiriddwako abantu baabwe era n'asaba abantu abavuga ebidduka okubeera abeegendeza nga bakozesa enguudo. Awo nnabuloga twetaaga ffennyini okwebeereramu okuuma obonero ku nguudo alina okukwata amateeka gaako. Ono era avumiridde enguzi wamu n'omululu ogujjuddemu bantu n'asaba ebikolwa nga bino eby'obukenuzi kukomezebwa bunnambiro. Tuli mu mbeera etusobedde ddala tuli amazuukira ng'obukumpanya bufuuse obukumpanya nabadde ngezaako nnoonyereza ebiffe Kalamojja nga bwe bakuwa ebyabwe bwe babikuwa leero wandibadde bituusa najjo. Ate ye Reverend Mbusa Nyansiyo asabye Abakristo okubeera abakakamu newankubadde ng'okusoomozebwa kususse mu ggwanga lino era n'abakuutira okwewala okuterebuka. People are getting ashamed. They don't see whatever is happening. You hear somebody is committing adultery, somebody is stealing, somebody is quarreling, somebody has deserted the family, a man or a woman. You are there. You must ensure that you cling to your calling as a believer. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.